Mbamaliriza nnyo mwebale kuba balabi balungi. Oli ku TMO online television twewaayo okubaweereza wetuli okubaweereza ati tugenda kuvaawo. Olwaleero wetujjidde ku mpewo okola puroguramu eno amawulire ge tuzze nago siga ssanyu. Tukubagiza Obuganda mwenna gye muli Obwakabaka bwa Buganda bwonna. Tubakubagiza olw'okuviibwako maama wa Ssekabaka Muteesa II Namasole abadde ayitibwa Saala Natoolo. Ono yatuvudde ku maaso. Wetukoledde puroguramu eno nga bwe bubaka obw'okukubagiza bwe tutandika nabwo abadde atuvudde ku maaso. Maama wa Ssekabaka Muteesa II ono nga ye jjajja wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II aliko yabadde Namasole abaddewo. Ono nno ng'obwa Namasole bwe bubadde bwa njuyi bbiri kuba ye yali Namasole ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa II ate era yabadde akyali Namasole ne ku mulembe gwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II aliko kusaawa eno. Ekitiibwa kyabadde alina kya Bwakabaka bulamba, Namasole aba Kabaka mulamba. Era okusinziira ku bye tugenda okunnyonnyola mu puroguramu eno bw'aba tannatuva ku maaso nga bwe yaseeredde omulundi guno Kabaka taba mujjuvu. Kabaka okujjula Namasole asooka kuseerera oba asooka kutuva ku maaso. Sinze expert mu bintu bino nayise ne Sulaiman Jakana Nadduli bwe tugenda okuba nga tusojjola ensonga zino ez'olunaku olwaleero, naye kansooke nkuweeko ku bitonotono lwaki tukoze puroguramu eno. Ekyokutuva ku maaso kwa maama Saala Natoolo ono maama wa Ssekabaka Muteesa II tekyali badde nno nga ensonga etukozeseza puroguramu newankubadde tutandikidde mu bubaka bwa kubika. Ensonga ezibaddewo ze zitukozeseza puroguramu. Waliwo ensobi Semasobi oba ziyita Semasobi baziyita batya, naye waliwo ekitazzensa oluvannyuma lwa maama ono okutuva ku maaso obutajjansa ndowooza kati mubutegedde z'ensonga ezituleese. Obulamu bwa maama ono njagala bubajjukizaako nga ntandikira ku myaka 2 egiyise. Maama ono yatuvudde ku maaso Saala Natoolo maama wa Ssekabaka Muteesa II mujjukira bulungi nti ab'ekitongole kya Buganda Land Board emyaka 2 egiyise bamuwalawala ne bamukuba mu kkooti nga bagamba nti yabba ettaka ate lirina okubeera erirye. Nkujjukizaako nti mu bw'obwa kubeera kabaka bwe nti bw'aba akyali mulamu aba n'ekitiibwa ky'obwakabaka era singa aba atuvudde ku maaso akolebwako emikolo gyonna egikolebwa ku kabaka singa kabaka aba akisizza omukono oba nga naye atuvudde ku maaso mu bya bulijjo eno mu bakopi kye tuyita okufa. Emikolo egyo girina okuba nga gimukolebwako. Era maama ono naye abeera n'olubiri. Olubiri lwe oluyitibwa olusaka. Luyitibwa lusaka. Era singa aba atuvudde ku maaso ayina kuterekebwa mu lusaka oba kiyite mu bya bulijjo eno ayina kuziikibwa mu lusaka. Ebyo byonna ku maama ono bye tugenda okuba nga tuteesaako. Emyaka 2 egiyise waliwo ensonga eyalimu ne minisita wa gavumenti ya wakati ayitibwa Honorable Kibuule nti yagula acres oba zaali ziwera 8 nti nga Namasole yazimuguzizza. Waliwo enkaana ezo muzijjukira Honorable Minister we yatuukira n'okubuuza nti Namasole kyekiki ye nga tamanyi bulungi Namasole kitegeeza ki, naye ng'ettaka lya Namasole ate lyalirina nga tamanyi gwe yaligulako ekitiibwa kye kyenkanawa. Ebyo byonna tubiteeke ku bbali. Byolaba vidiyo zino ziyitawo ye yali session eyo ey'ekkooti. Omukyalo ono maama wa Ssekabaka Muteesa watuuse okutuviira ku maaso nga takyabalwamu kantu, bagamba abakungu abali e Mmengo. Mu bigambo bibye nnyini akugamba nti ne Ssaabasajja Kabaka badde tebakyanyumya era nti no watuviiridde ku maaso baali bamuyita kakazi. Can you imagine? Kikubiseemu awo ekifaananyi maama wa Ssekabaka jjajja wa Kabaka aliko okutuuka ekibeera nga bamuyita kakazi. Bamulumiriza okubba ettaka erire lyennyini kwabadde awangaalidde era olubiri lwe olurecognized oba oluteekebwamu ekitiibwa mu nnono z'Obwakabaka bwa Buganda. Kino kyennyini akinnyonnyola mu bigambo bye saawe akinnyonnyola mu bigambo bye bw'ati. Ab'Emmengo ne bateeka ku nze olukongoolo nti akakazi kabbi ne bampeebuula eri Obuganda. Oluvannyuma lw'okuba nti ettaka lye lyabbibwa abadde n'endooliito nnyingi era akakasa nti ne Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II aliko kati ye yamuteekako. Mutebi nze namussaako wano wendi naye kye bavoola nze ne baga nti oyo ffe situmumanyi omuntu nga n'ebiwandiiko weebiri. Abasajja Kabaka
abantu be abaami be batwawukanya tewali abuuza munne nenteebereza gye byava ng'ate nze namweteerako wano mu nnyumba muno. Boogera ku by'ettaka naye nze Oweerukuli ze nasooka okuggyibwako ettaka era ebiwandiiko mbirina ebya Buganda Land Board. Naggyibwako aba Buganda Land Board nga bagamba nti ettaka lyabwe. Agala okulaga Obuganda nti Namasole akyaliwo owa Ssekabaka Muteesa Walugembe. Wano wentudde si wange wa Buganda Land Board. Ab'Emmengo ne bateeka ku nze olukongoolo nti ako akakazi kabbi ne bampa Ewebuula eri Obuganda. Buganda Land Board yafuna ngeri ki ettaka eri obwannamasole ate nga bannamasole mbawulira weebali. Newuunya abasajja abakuuma Obwakabaka bw'e Buganda okuvaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Namasole aggyeko eriri eryamuweebwa. Afudde akukkuluma era afudde yeegaaniddwa Obwakabaka bwa Buganda n'abakungu baayo nga balaga era tebamumanyi. Twali tuno tulowooza byamannyo wenu oba kwogeramu bwogezi nti ebyobutamumanya binaakoma mu kwagala kumubbako ttaka kyokka. Abakungu bano n'okumuyita akakazi n'okumuyita ebiki, naye nga bw'oba otunulidde vidiyo ayinamu n'omwana afaanana Ssekabaka Ssekabaka Muteesa owookubiri. Bw'oba tunuulira wano you cannot imagine this nti ekyokumwegana kisobola okubeerawo. Kaakati awo wonna katuyitewo kubanga vidiyo eyo gye mbateereddeko mugirabye. Kiki ekituleese olwaliro okwogerako? Nze ne Sulaiman Jakana Nadduli twafunye ku kopi y'ebbaluwa eyawandiikiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okuviibwako maama ono. Ebbaluwa eno tetugireese kugibalaga nti olw'okuba temukitegeere nti yawandiikibwa musobola okukitegeera nti yawandiikibwa, naye kye tuzze okubalaga ize ensobi semasobyo bazita semasobyo bazita kale ensobi ennene ennyo ezaakoleddwa Katikkiro mu kuwandiika ebbaluwa. Katusooke tusome ebbaluwa olwo tulyoke tugitunulemu ffenna ng'Obuganda. Ebbaluwa eno eriko omutwe ogw'Obwakabaka bwa Buganda, Kingdom of Buganda, woofiisi ya Katikkiro oba Office of the Katikkiro mu brackets Prime Minister. Eriko ne reference bw'oba oyagala okumanya obutuufu bwayo koppa akanamba akaka reference kolabaawo waggulu. Yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga Desemba 14. Ab'ennyumba y'omugenzi Sarah Natoolo Makindye Lukuli. Okufa kwa Sarah, okufa kwa Natoolo bye biri mu bbaluwa byennyini byensoma. Mbalamusizza era mbeebaza emirimu egy'enjawulo gye mutuusaako engalo. Twawulidde okufa kwa Sarah Natoolo n'okunyolwa kungi kitalo ddala. Wabula waliwo ensonga z'obusika ezirina okutereezebwa mu lulyo lw'obwannamasole bwa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Wabula waliwo ensonga z'obusika ezirina okutereezebwa mu lulyo lw'obwannamasole bwa Ssekabaka Muteesa owookubiri. N'olw'ensonga eyo omugenzi Sarah Natoolo ayina kuterekebwa ku bijja by'abajjajjaabe ab'oku butaka so si ku lusaka. Ayina kuterekebwa ku bijja by'abajjajjaabe ab'oku butaka so si ku lusaka lwe nagambye lwe lubeera olubiri lwe. Talina kuziikibwa mu lubiri lwe. Ensonga eno nkulu nnyo era musaana okugigoberera, kiwulikka ng'ekiragiro. Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'enkumbi ku bbega Charles Peter Mayiga Katikkiro. Kaakati weetegereze ebbaluwa eno. Katikkiro bbaluwa yabwe yamaze ogiwandika n'agiwaako kopi. N'awaako kopi omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama. Omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama n'agyongerako minisita w'obuwangwa obulambuzi n'embiri avunaanyizibwa ku bifo eby'enkizo, na kopi eyo n'agiwaako ne chairperson oba ssentebe wa LC esooka ow'e Makindye Lukuli. Bye tugenda okusinga okwogerako simba nnyesira ku Katikkiro omukopi aweereza abakopi ate okuwandiikira ebbaluwa ng'agiwandiikira Kabaka nga yalinga nti yamutegeeza
obutuufu bwa kye yali badde akola bwe tugenda okutunulamu ndowooza mu kukikubuulirako njagala tukunnyonnyole lwaki Katikkiro ate talina kuwandiikira Kabaka mu ekyo mu bye tugenda okusimbako essira endooliito n'ensobi zonna eziri wano na lwaki ebbaluwa eno eyagadde okutulaga nga Katikkiro ayagala okwetufuula ekitiibwa kiri kyatasobola kubeera bye tugenda okutandika mu pulogulaamu eno kaŋŋende butereevu ewa Sulaiman Jakana Nadduli tusobole okuba nga tuttaanya ensonga eno nga nammwe bwe mutuyambako okutunuulira ebisobye mu Bwakabaka bwa Buganda. Osero nsanyusa okulaba nateera nange okujja gye muli bannati M.o ne bannabuganda bannange bwe tuli mu lusolomo mu nkola ekkiriza mu nkola eya federo n'okukkiriza mu mpeereza y'Obwakabaka. Kale mu nkola eyo nga bulijjo mbategeeza ebigambo bino nti Katonda yategeeza Danieri nti bikka ku bigambo ssenaakabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkomo kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Nabwe kiti wandi tujja nga abakenkufu abasemberayo ddala wabula tujja na birowoozo ebyo ebijja ku ekyo kye tumanyi naawe ali eyo n'ogattako ne tusobola okuba nga tufuna ekkubo butya Obwakabaka bwa Buganda buyinza okutambula bwe guba nga gwe musomo oba butya Uganda eyaawamu bwe tuyinza okuba nti tugyegattiddemu tutambule naye nga amakulu nti ebigambo byange si bye bisembayo n'abasigalidde. Nabwe kityo nja kubasaba nga bulijjo tubeere abawuliriza abalungi tusobole okutunuulira mulamwa ki ogutuleese tuggyemu ebirowoozo ebitugattira awamu. N'abo abawa comments okuba nti muzituweereza musinzize ku bigambo ebyo nga tulabyeko ddakiika 3 oba 4 kakasa nti bw'oba oweereza comment ate teekuddire ate bw'oba owabula kakasa nti bw'okuwabulako kukakafu naawe olina obujulizi kuba nabategeeza ebigambo bino nti ffe ababeerako mu makooti oba bugatunuulira okugenda mu kkooti osobola okugendayo n'ojja n'obujulizi patiizi zombi naye obujulizi obwo nga naawe okakasa bwe butuufu naye kubaako awangula naga nti gundi omulamuzi agambye nti akakasizza okuwangula kw'omusango agenze n'oyo awaabye oba n'aga nti nsaze omusango kugenda n'omuwawaabirwa. Kale mu nkola eyo tekitegeeza nti oli yazze teyeetegese naye obujulizi obwo buba bubuukabuuka ne bino bwe tuba tubyogerako mu Bwakabaka bw'e Buganda njagala nnyo awa komenti nga tokakase nti jjajja yaŋŋamba oba taata naye kakasa ekituufu okikakasizza nti kyekyo kuba oyinza okuba nga omanyi naye ng'omanyi kifu naye ng'ate kiwangadde ebbanga ppanvu nga kiraga nti kyekituufu kitambulidde musaayi gwe ne jjajjawe n'akimugamba mu bukyamu bwakyo tekitegeeza kuba nti kituufu. Kale mu nkola eyo comments zaffe tuziwe n'ekitiibwa tusobole okutambula. Nja kubasaba tubeera abawuliriza abalungi. Oluvannyuma lw'okulaba ebyo maama Namasole yatuvudde ku maaso tusaasidde nnyo mwenna walabiseewo ebbaluwa eno yawandiikidde ennaku z'omwezi nga 14 omwaka ogwa 2020 kaakati tulina ensonga nkulu nnyo ezeetoololera ku nsonga ezo. Njagala ŋŋende ewa Sulaiman Jakana Nadduli mwenna abalaba vidiyo eno nga tomanyi bukulu bwa Namasole sooke mmubuuze sebo Sulaiman Jakana Nadduli nsaba okubuuza Namasole yaani mu Buganda kitegeeza ki abo bonna abagoberera vidiyo eno tutabatandikiraawo okutegeera nga situnagenda ku mulamu omukulu ogutuleese olunaku olwaleero. Bannabuganda bannange ate era bwe tuli mu lusolomo nga introduction bwebadde tuggulawo pulogulaamu yaffe eno n'okubategeeza butya Katonda bwetegeeza Danieri okubikka ku bigambo era ssenaakabonero ku kitabo kubanga ekisira ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Njagala okubategeeza bannabuganda bannange bwe tuli mu lusolomo olukkiriza mu nkola ey'Obwakabaka nabo abo bannayuganda abakkiriza mu nkola egatta amawanga ag'awamu newankubadde nga tulimu enjawukana mu ffe. Kaakati njagala okubategeeza ebigambo bino abatuwuliriza era mubimanye nti ekikolwa ekyakoleddwa nga sinnatuuka kuwa ekitiibwa omuzaana wa Ssekabaka Muteesa asooka nga bwe twamukoonako njagala kudda butya bwe ntegeeza ensi n'okutegeera ekitiibwa ky'obwannamasole kyekiriwa tulyoke tuuke ku bbaluwa eri oli yagiwandiisa agitegeera ategeera Obwakabaka oba ebintu abakira bibakire. Kale mu nkola ekyo njagala tunnyonyolegane tutegeere butya bwe tuyinza okuteeka
ebintu mu nteeko naye amakulu nyiri mbasomedde sizze wano nga omukenkufu asembayo wabula okugattaganya kw'ebirowoozo gw'oggyemu ekituufu nange mbeereko kye nteekawo twawukanye ebirowoozo byaffe tulabe butya bwe tuyinza ate okusindika Buganda ekyo gye bayogerako okugenda ku ntikko bwe tuyinza okugitegeeza abasigalidde nti Buganda lwazi mbwerufu naye amakulu bannabuganda bannange ekitiibwa ky'obwa Namasole oyo Namasole tuba tukakasa awataliiwo kawabi oba kuwabizibwa aba maama wa Kabaka naye maama wa Kabaka atya kubanga Kabaka asobola okuba ne bamaama abato be tuyita mu Bwakabaka bwe Buganda ba step mam naye ate mu mbeera zonna n'okuba nti ekitiibwa ky'obwa Namasole tekyambazibwa buli omu nga waali kuba Kabaka asobola okuwasa abakyala mu mpisa ze twasomesaako 5 ku 7 baaba nabo nga bankizo naye bonna tebaba Namasole naye Namasole kitegeeza nti oyo maama aba azaala Kabaka atudde ku Namulondo kaakati bw'amala okufa nga Ssaabasajja Kabaka ku bakyala be bali abasigadde twasomesa ku kitaba Namasole abakise obwa Namasole butambula ne bwetooloola naye Namasole ono Saala Natoolo abadde wankizo nnyo ku Namasole bonna abayise mu Bwakabaka bw'e Buganda abadde mu biti bibiri ekisooka ku kyo nti yabadde Namasole ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ate era ye Namasole asumikidde Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri ali ku Namulondo kaakati ebitiibwa ebibiri ebyo byankizo nnyo kubanga ate oli si yazaala ono naye ate maama woono Drusilla Namaganda lwaki tetumubalanga ate kuba Namasole mu mpisa y'Obwakabaka Kabaka singa aba amaze okwawuka n'omukyalo oyo ekitiibwa ky'obwa Namasole tagenda nakyo newankubadde yaba azadde Kabaka atudde ku Namulondo bwe baawukana ne baawula ekitiibwa kimuggyibwako kisigalawo kisigaliraani nanti kiba kiddamu ne bakiwa omuntu omulala kaakati maama ono omugenzi Saala Natoolo abadde mu biti bibiri nga yasumikira oli yazaala oli naye ate era n'asimukira n'aliwa noono kaakati abadde Namasole ajjudde mu bitiibwa abadde akyabulayo newankubadde wakyaliwokko ku maama Saala uligo tayogako maama Muzana Nakato naye ekitiibwa kisobola okumudda ne kitambula naye amakulu mukyenjagala otutukako kyekiriwa nti ono ekitiibwa kye kibadde ky'amaanyi nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda okusukka ku Namasole abasigadde kubanga batono mu babalibwa sinakindi kwabo bemmanyi nga mumaze okukakasa ku byo ayinza okuba nga wakubiri atudde mu Namulondo emirundi 2 mu Bwakabaka bw'e Buganda mu kitiibwa kye asobodde okutuula ku Namulondo emirundi emeka 2 era n'obuwangaazi omubulaba singa ka video yako muketegereza kuba emyaka abagenda kuba 95 n'okudde wali kuba bwekoze emyaka 10 naye mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda gituzze twogerako ezzeekutukawo n'okuttibwa kw'obuweereza bw'obuwangwa n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa mu buweereza bwaffe ng'Abaganda njagala okubategeeza ebigambo bino nti mwabula bubuzi ne muva kwabo kubanga ebigambo byenjogera njagala nnyo okwesembesa Bayibuli kubanga ababiri omu Kristaayo omulala ate mu Katoliki Ssaabasajja Kabaka n'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga naye Kristo tutegeeza ebigambo bino njagala babitegeere bulungi nti okujja kwange sajja kudibya mpisa ya nsi yadde ebikolwa ebyaba nnabbi wabula okulongoosa n'okunyweza empisa eyo n'okugikuuma kaakati bw'abanga tiyajja kukola ekyo naye ate butya ng'ate mmwe abatudde mu Bwakabaka bw'e Buganda ate mmwe muzze okusuula ennono zammwe okusuula obuwangwa bwammwe okusuula ebyo ebikwataganya n'obuweereza bw'Obwakabaka bw'e Buganda kaakati kyentukako kyeki nti Oweekitiibwa Saala Natoolo nga ye Namasole amanyikiddwa era yasumikira oli n'asumikira n'aliwa n'aliko kati ekitiibwa ky'obwa Namasole tebakizannyirako kubanga abalibwa nga Kabaka ajjudde ne Ssaabasajja Kabaka okukakasibwa mu Namulondo y'okutuula n'abukalamu okukakasibwa tannaba kutuuka ku kitiibwa ky'obwenfuuzi aboona akyali mulamu kutegeere bulungi Namasole nga akyaliwo abakabaka ajjudde abajjudde Kabaka aliko tajjula mpaka ng'ono tabeera muguni mpaka ng'ono mpulira nga amaze kukisa mukono mpulira kaakati bwe tuba tunatumya mu mpisa ekyusa obwa Namasole okugenda ku bwa Namasole obukise ate tuba tukyali abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ababa baliwo mpulira
abalamu kale mu nkola eyo abeera tannaba kujjula mu kujjula okutuufu naye ekitiibwa ky'obwannamasole kyekiriwa mu Bwakabaka bw'e Buganda Namasole y'omu ku batwala emikolo egifaanagana ne Ssaabasajja Kabaka ng'akisiddwa omukono kaakati ye bw'afa empisa yonna ekolebwa ku Bwakabaka bw'e Buganda ku Kabaka ng'afudde Namasole emubeerako n'ebikolwa byonna eby'obwannamasole mu ofiisi ng'emaze okubukalibwamu byonna ebimuteebwako nga Ssaabasajja Kabaka bw'atakkiriza kulinnya ku ttaka n'aba ng'asaatiddwa ng'asituliddwa oba okulerebwa kw'ebire ne Namasole kimubeerako Namasole nga waali ekitiibwa ky'abeera nakyo kyekyo ate bw'afa singa abaafa Ssaabasajja Kabaka n'okufa kwe ebimukolebwako emikolo gyonna girina omukolebwako n'abavunaanyizibwa ku bo benjagala tusooke ndyoke nzizeeko bategeeza ekitiibwa kirwaki kizituuka ku eyo levo kakati njagala kutegeeza bannabuganda bannange abateekeddwa okuba mu nsonga zino ez'owekitiibwa Sarah Natoolo Namasole omujjuvu owa Nabansasaana gutegeeza nti ava ku Ssekabaka Muteesa n'aba ng'ate era abadde Namasole ku Kabaka aliko Oweekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ab'ekika ky'Embwa mu kufa kwe be basooka okubeera nga batuusibwako obuyinike n'okuba nti bategeeza oyo gwe kikwata ku Kasujjulubinga Kasujjulubinga n'ategeeza Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka ab'Embwa bategedde Namasole bw'atuva ku maaso ab'Embwa ab'ekika ky'Embwa bale amawulire gabatuukako ne bagatwala si gabatuukako kyenjagadde okusooka okutegeeza Obuganda bategeere ebigambo bino nange mbadde sikifunye so jakana Sulaiman Nadduli oŋŋamba ab'ekika ky'Embwa obadde oŋŋamba amawulire galina batuukako oba balina Ow'ekika ky'Embwa omukulu owa Kasoli omutaka waabwe Mutasingwa ye nannyini kuba nti akuuma olusaka lwa Namasole kaakati mu Bwakabaka bw'e Buganda ekika ky'Embwa kitwala bukuumi ku Namasole era be bannannyini kijja okukikuuma eky'obwannamasole mu lusaka kaakati Namasole bw'akisa omukono oba bw'aserere oba bw'abula ab'ekika ky'Embwa gaba mawulire gaabwe okujja ewa Ssaabasajja Kabaka n'olubugo oluddugavu n'endala embugo 3 naye ng'olumu duteekeddwamu empumumpu okutegeeza Ssaabasajja Kabaka nti obukuumi buwummuuse jakana kankutegeeza oŋŋambye basooka wa gundi wa Kasujjulubinga ne bamutegeeza amawulire ago ategeeze Ssaabasajja Kabaka nti obukuumi bwe balina kubanga ab'ekika ky'Embwa bwe bannannyini bukuumi mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda kaakati omutaka wa Kasoli oyo Mutasingwa ye nannyini buvunaanyizibwa ku Namasole kubanga n'ebibye n'obugagga bwe n'ebyo bwe bateeka ekijja kye mu lusaka n'olubiri lwe bannannyini baalo okulukuuma n'okulabirira bakika ky'Embwa kaakati omutaka oyo Mutasingwa ye nannyini kukwata mawulire n'embuga ezo tunnyonnyodde n'ategeeza Oweekitiibwa Kasujjulubinga ategeeza Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka amutegeeze nti munnange obukuumi tubuzizza era tuwummuuse ku lw'ensonga nti obukuumi bwaffe buweddewo naye nga amakulu mu bigambo ebyo biba bitegeeza nti Oweekitiibwa Namasole akisizza omukono kaakati mu kika ekyokubiri ekikwatibwako kye kika ekyaba ente abo bakulu nnyo mu kika kyaffe kubanga obwannamasole obwasookera ddala mu kwagala okuva ku Ssekabaka Kimera ogwe twasomesaako omuva Kabaka gwe tuyita Lumaama Kalemeera kaakati ono mutabani wa Kiweewa maama we yali Munyolo abataalaba vidiyo ya kusomesa ku kika ky'ente ngibasuubiza nti eribeddako mangu nnyo mugitegeere kubanga ojja kulifaalinga ku vidiyo omuntu aginoonye ate alemererwa okugisangayo yamangu ddala bagenda kuba bagisangayo era bongera okunnyonnyoka ebikwata ku kika ky'ente kaakati ekika ky'ente kikulu nnyo kubanga olusaka olwo luva mu kika kya nte Sulaiman Jakana Nadduli njagala kutegeera otunnyonnyodde bulungi ku bukulu bw'ekika ky'Embwa n'amawulire engeri gye bagatuusaamu ewa Kasujjulubinga Kasujjulubinga ate ye n'agatwala gye gaba galina okukola ki okulaga ozze n'okoona ku kika ky'ente nsaba kutegeera
kuseerera oba mu kuviibwako kwa Namasole ekika ky'ente omulamwa gwakyo kuba nsuubiza abantu nti ndiba mbateerako vidiyo ebikwatagana ku byekika ky'ente naye wano mu kuseerera kwa maama wa Kabaka ekika ky'ente kizannya oba omulimu gwakyo guli ki? Ekika ky'ente okujja mu Bwakabaka bw'e Buganda kika kikulu nnyo ekitasobola kusiimuulwa mu bika ebyo binnansangwa ebitali nnyo binamizo kubanga kikadde mu kwegatta ku Bwakabaka bw'e Buganda naye kyanywezebwa n'otuuka ku Ssekabaka Muteesa owookubiri okukakasa nti yayogera statement egamba nti ekika ekyo kirimu omusaayi gwaffe ogugattiganya mu Bwakabaka bw'e Buganda wakati waffe ne Bunyoro kubanga ono mwava ate gwe musaayi ogwo naga nti ebyafaayo bingi ebitugatta nabwe ekyo nti ekika ky'ente kikulu mu Bwakabaka bw'e Buganda naye ate ku nsonga gye tuliko ekika ky'ente kijja kitya okuba nti kyankizo ku Ssaala Natoolo mu buweereza bwa Namasole kubanga njogedde ekigambo kino ebbanga ddene ne mbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka bwemala okutambula oba okuba nti yabula bwe twogera ku Ssekabaka Kintu nabasuubiza okubakola episode obategeeza gye yaziikibwa nawa gyali essaawa ya leero tuve mu mboozi ziri ez'okugamba nti yabula n'ekibiira kye tulina kitagendebwamu Kabaka yenna kubanga mwe yabulira eyo tuveeyo tusobole okulongoosa empisa tuddemu tutunulire ebijja bye gye biri kaakati mutabani we Kiweewa Ssekabaka Kintu bwe baafuna obutakkaanya kubanga yali asigaddewo ku Namulondo ng'oli atambudde ye bwe baafuna obutakkaanya nga kitaawe akomyewo yatambula n'agenda paka mu saidi za Bunyoro kaakati Ssekabaka Kintu okufa kwe kwaleeta emigozoobano mingi ne batuma Omutaka Mulegeya agezeeko okulondola kubanga yali atudde mu Namulondo ng'obudde bugoloobye agamba nti ono ateeka okuba ebbanga lye yagenderamu n'eryamazeyo n'emyaka gye yali alina ateeka okuba nga tagenda kudda. Wangamba 27 yes gye yabulira ate bw'oba wagenda ng'oli mu 7 ku 27 oba okaddiye nnyo oyinza n'okuba tokyaliwo n'ono Omutaka yali akuuma naye yali akuliridde mu myaka kaakati ne bategeeza Mulegeya nagenda gezeeko okuwondera ku Ssekabaka oba Omulangira Kiweewa gye yalaga kakati Omulangira Kiweewa gye yalaga ye point etujjayo okujja ku kika kino eky'ente lwaki kyankizo nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda kufa kwa Namasole kaakati Kiweewa bagenda otuuka eri bategeeza abakungu be baasindika nti Kiweewa yafa naye ate wano mu mpisa yaffe n'obuwangwa Abaganda baagala nnyo okutegeera butya okufa kw'omuntu waabwe yali afaanagana baabuuza ebibuuzo byali bingi ne babategeeza nti naye kyemwagala okutuukako nga tubasaasidde era tunyolera wamu naye ekiri wano kyakyama nnyo bategeeza nti Kiweewa we yali afa yaleka ekimera onfuna bulungi kubanga gwe baali bakimye ng'Omulangira dde asikire kitaawe Kintu kaakati bagenda otutuuka eri babategeeza ebigambo bino nti oli yafa naye yalekawo omwana gwe yazaala mukyala wa Ssaabasajja Kabaka owa Bunyoro kaakati ye mukyala eri kyayogerwako eri avaamu Namulondo 2 kaakati babategeeza ebigambo ebyo bimala bituuka bikomawo Omutaka oyo Mulegeya akomawo abategeeza nti owaayi tutuuse eri e Bunyoro naye gwe tubadde tugenza okukima tutuuseyo nga naye yazaawo Omulangira naye amawulire ag'essanyu ge tuzze nawo kubanga Mulegeya abaga tulina amawulire ga mirundi 2 ag'essanyu n'ag'ennaku n'abaga tuddemu tukole embaga n'omukolo okugezaako okukimayo Omulangira oli Kimera asobole okudda okusikira Namulondo kaakati Kimera bwadda yagala nnyo okujjayo maama waakomewo afiire eno kubanga yali akulidde eri naye ng'akimanyi nti oli ye maama naye ng'ate n'eri Namulondo naye abalibwanga ye maama azadde Kabaka aliko kaakati ne bagamba nti bwe gutyo bwe guli nti ye ne bagenda Abaganda n'Omutaka Mulegeya ne baleeta Kimera ajja atule ku Namulondo bw'amala ogituulako yasaba maama we Wannyana bamuleete Bawannyana baba baaki baba banti webale nnyo kaakati bwe bamuleeta atuukira mu kifo kye kiwa ekitiibwa eky'Olusaka ekifo olwo lusozi lulamba lwe lubiri lwa Namasole kaakati luva ku maama oli azaala Kimera okuba Omunyolo bw'atuuka eno kyekinyweza ekika ky'ente okukakasibwa nti si kyakuvaawo yadde okuseebengerera kubanga kyavaamu Namulondo
Kaakati lwe lusaka lwe mubadde mubuuza Matikkedi Mayiga lwe babadde ayogerako. Kaakati mu bbaluwa eyo lusaka lwe babadde boogerako. Omukyala oyo bw'ajja atuula awo era we yafiira. Ne bamugamba nti okufiira awo mu lusaka lunaabanga lusaka lwe. Naye ekitiibwa kyonna ekinaaba eky'obusika ku oyo Nnamagundi Namasole abazzeeko olubiri lwe luba luyitibwa lusaka. Kaakati lwe lusaka lwe tulaba. Naye ng'amakulu lwaki Namasole oyo yali wa kika kya nte. Kaakati bwe bannekika ky'ente be bannanyini kuba n'ekitiibwa ky'obwannamasole mu Bwakabaka bw'e Buganda ekikulu ekijjudde ng'oggyeko Kabaka okugamba nti yeddira omuziro gwa nnyina. Kale mu mbeera eyo bakulu nnyo mu kulera kubanga ekyava mu Lumaama Kalemeera kyaleta n'olusaka olwokakasa nti oli yavaamu Namulondo mmeka? 2. Kaakati bw'omugeraageranye ne maama ono Natoole yafudde naye akuumye Namulondo mmeka? 2. Mu Bwakabaka bw'e Buganda abadde mukulu nnyo n'okukakasibwa nti ekitiibwa eky'obwannamasole ng'oggyeko emikolo egimukolebwako n'obulabirize yabadde Nabansasaana mu bwannamasole bwe. Bwannamasole enjawulo eriwo ne buli nti oli yali akuuma eyeeri n'eyeeno ono akuumye 2 ezawano. Akuumye 2 nga zaawano. Kaakati ab'ekika ky'ente omukolo gwonna ogukolebwa ku Namasole ono baba balinamu omukono munene kubanga ekitiibwa kyabwe kisigalawo newankubadde Obwakabaka butambudde mu bika ebisigalidde. Ab'ente bakisigaza. Yes, bakisigaza. Ekyobwannamasole ekyasooka. Kaakati ab'ekibaka ky'embwa kye tuva okusomesaako wali omukulu w'omutaka wa kasolya waabwe ye yennyini yalina okusitukiramu okutegeeza bali ng'akwataganya n'owekika kino ekyaba nte omukulu Katongole ne bategeeza Obwakabaka bw'e Buganda n'emikolo egikolebwako ku ekyo. Kaakati njagala okuddayo ku bbaluwa etegeeza obwannamasole bwe buliwa nga mbagambye nti obwannamasole abeera maama wa Kabaka naye ate ono yakyayizibwa n'abanga tatutte kya bwannamasole azaalira ddala ono Drisla Namaganda. Kaakati njagala okubategeeza ebigambo bino oli yasigala mu bigere by'oli n'ebyono Kabaka aliko ebyokusimikibwa bwonna mu Bwakabaka bw'e Buganda abadde abyetisira ebyakolebwa ku Ssaabasajja Kabaka aliko. Kaakati Oweekitiibwa Mayiga nabategeeza ebigambo bino n'Abaganda bye njagala mutegeerera mu byawule nti bw'oba Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda empisa yonna etambulira mu kigambo Bwakabaka yakkisibwako. Tekukkirizibwako kubanga Katikkiro Bakabaka w'abakopi. Ekyo kimu. Naawe oba mukopi. Kaakati Katikkiro tukitwale bwe kyoteekeddwa okutegeera. Otunuulire ebbaluwa gye wawandiise oba weenenyeza Buganda noweenenyeza n'Obwakabaka olwayo kiba kikusse mu vvi ng'oteekwa kukikola. Era wapakuse kinene nnyo ng'obuli olyomi obukulimu olwagala okubbako amataka okuga nti ebyenfuna ebyaleese obulabe bw'ebbaluwa eyo Abaganda bwenjagala mutegeere. Twagabutegeezako mu episode ezise era badde bajja bagoberera nti kibayita Obwakabaka be bataka ab'obusolya abalangira n'abambejja. Ne twogera ku bwe tuyita Ssaabasajja Kabaka ye kennyini. Kaakati abava mu mituba gino egisigalidde nabo babeera wansi wa layini ezo 3 z'emmenye ezikola ekigambo Bwakabaka. Mwe muli Bannaalinnya, mwe muli Bakiweeweesi, mwe muli abalala abakwatagana mu nnono n'ebikolwa. Kaakati njagala okutegeeza Kitiibwa Ssaabasajja Katikkiro Mayiga ebbaluwa gye wawandiise mu mateeka nga tonnaba kubaako ky'oyogera wawandiise enfu kubanga okitegeera butegeezi nti ebbaluwa mu mateeka endagaano yonna ekussa mu kikolwa y'endagaano ekuyita mu kikolwa ekyo okuba pate ku yo. Kaakati ate gwe endagaano ekuliko okuba Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda tekusussa kubanga ate oyingira mu bano oyina kkoma eri mu mutegeere eno eya bulijjo. Okuba omukopi Katikkiro Mayiga n'okuba Katikkiro tewaliwo kimutwala kufuuka walulyo lwa Kabaka. Abaganda kye bateekeddwa okutegeera Katikkiro aba nnamba 4 mu hierarchy y'Obwakabaka bw'e Buganda mu buweereza bwabwe. Takulembera. Katikkiro tobeera waggulu wa Ssaabasajja Kabaka. Tobeera waggulu w'abataka ba busolya. Tobeera waggulu w'abalangira n'abambejja. Wabula abo bonna obeera nnamba 4 mu buweereza bw'Obwakabaka bw'e Buganda. Okulira abakozi.
abakoledda bulungi nnyo naye mu bana abali eno n'ebyo empisa etambula mu buwangwa n'ennono ebyakisibwako togiriimu ne bwe twali twogera ku episode etegeezebwa ebyemabegako nabategeeza nti baba sizaawo olukiiko lukyusa amateeka kubanga Ssaabasajja Kabaka yakisibwa okuva ku ndagaano y'Olw'Embeera yaggyibwako obuyinza obusalawo ekintu yekka netteekawo olukiiko lwe nasomesaako butya lukyusa lutya ennono kaakati mu lukiiko olwo Katikkiro bakuyita naye obeera ex officio tobaako kyossaawo ate tojongolola n'amagezi go buba onoogawa asooka kuyita mu kasujjulubinga ategeeze Ssaabasajja Kabaka obeeko ky'oyogera naye nga bakugamba nti waddembe kyogero kirekaawo ne kitatwalibwa n'okgezaako kipimapemo nti bwe tunaaba tuzze mu kuddamu okutuula tunaatunulako ku nsonga eyo naye tokyusa ku kibi bayogera amaanyi ge gali eno mu bakozi eno mu bakopi kaakati ate gwe munnange bwe wasituse amaanyi gonna ogambadde nago ekitibwa ky'obwa Ssaabasajja Kabaka kaakati kitawe nkutunuulira ng'essonko ly'ekkovu eriri ku bbali w'ennyanja naye amakulu ku kyo nti osussizza nnyo akamwako n'okwonona kw'ennono so nga ate okubeerawo okwo kwali badde kulabula obanga kuwa enkizo mu butya bwe tuyinza okutambuza Obwakabaka Buganda kubanga irayini mwobadde owangaalira mu buweereza bwo obutabaako kirala kyonna kye wali okoze mu nsi muno naye amakulu nti wajja olina ekigendererwa kyo kirala n'obuli olyomi ne bukusukka kaakati gwe tuyawukanye nga kyentegeeza otutegeeza abasigadde mulundi guli ne mbagaa nti oli yategeeza Katonda naga nti zisanze ensi n'abo bagituddeko laba omulyolyomya si gye bali n'obusungu bungi naye ng'akaseera alina katono ddala ne Mayiga wajja n'obusungu bungi mu Bwakabaka bw'e Buganda mu kutuulawo naye ng'akaseera k'okumala ku Bwakatikkiro olina katono naye ng'ate by'oyagala okwonoona biyitirivu naye kitawe naawe ogenda fuluma Obwakabaka bw'e Buganda akaseera konna k'oliba ofulumye oba Buganda Obwakabaka bw'e Buganda buliba busimye okugaa nti osaavinzeeko ekimala naye simanyi butya bw'ogenda kudda bweru n'abakopi ky'ogenda okubategeeza kubanga omuswavu mu baswavu n'oyo akyasinza okuswaza Obwakabaka bw'e Buganda mu Bakatikkiro bonna abayise sinnakulaba akwenkana kaakati okuwandiika ebbaluwa ekisooka ku byo ebbaluwa nfu Mayiga ebbaluwa gye yawandiise nfu bwe fufulu eno gye nva okuteekako kati nfu ne kopi mu Luganda okuwandiika ebbaluwa Katikkiro ng'onoowa Ssaabasajja Kabaka ekiwandiiko ate okiwandiika mu mpisa eno nti nze omuweereza mu Bwakabaka bw'e Buganda asukulumiziddwa ku maviivi okufukamira mpandiika ebbaluwa egenda mu kitiibwa ky'Obwakabaka bw'e Buganda mu layini 3 eri abataka ab'obusolya abalangira n'abambejja ne Ssaabasajja Kabaka Kabona ogwo gwe mutwe ogubeera ku bbaluwa soma ebbaluwa ya Katikkiro Mayiga gye yawandiise yakirerya mpulira ebbaluwa ya Katikkiro okufa kwa Nattoolo gwe mutwe oguliko okufa kwa Nattoolo balamusize era mbeebaziza emirimu egy'enjawulo amalirize eno wansi ng'agamba ensonga eno nkulu nnyo n'olw'ensonga eyo omugenzi Sarah Nattoolo ayina okuterekebwa ku bijja by'abajjajjaabe oba ku butaka so si ku lusaka bw'atyo bw'agimaliriza ne kopi n'aziwaako muwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama mpulira Oweekitiibwa Katikkiro ng'owandiika ebbaluwa yonna egenda mu kintu kye tuyita Obwakabaka ku ebyo bye mmenye tebaako sisi kopi Katikkiro tagaba kopi ku bbaluwa ye ebbaluwa ogiwandiikira ekyo kiba ekintu eki Bwakabaka mpulira kaakati looya wajja otya okutuuka ku ekyo ekintu kye tubuuze era ne ku episode ewedde oli mu Yerusaalemu ya kika ki gwe atamanyi kifa mu kibuga oli mu Buganda ya kika ki nga n'ebbaluwa gy'owandiika kittawe ya kigwagwa tomanyi nti tolina giwandiika tomanyi tolina kugiwandiika n'empandiika yaayo togimanyi bwe bagiwandiika ogambye bw'oti ebbaluwa eno gye yawandiise yo tayina kubaawo tayina giwandiika naye ne bw'aba yaliwandiise wakubaako okuwandiika kyawandiika nga kidda mu Buganda akiwandiikira mu hayirake ye naye ng'ate amenye hayirake y'Obwakabaka mpulira awo mulimu hayirake y'Obwakabaka Namasole maama wa Kabaka ng'afudde ate Mayiga Katikkiro yawandiise Katikkiro ne mu mateeka tolina kuwandiikira bali mu nkola eyo obuyinza obwo si bubwo yadde akatono nze mbalaze ow'ekika ky'embwa omukugu obuyinza bwe n'ow'ekika ky'entewwa waava okujja okuyingira mu nkola eyo okuva ku maama Namasole eyazaala Ssekabaka Kimera gwe tuyita Wannyana eyo incident ekuuma ekika
kyente kiri okukakasa nti n'ebika byonna ne babifunye obwa Namasole obw'okuvaamu ekika okuzaala Kabaka kiri ekika ky'ab'ente kisigaza enkizo nnene okukakasa bino mu Bwakabaka bw'e Buganda. So oyagala kuŋŋamba asoose n'amenya etteeka erisooka ery'obutawo n'ebbaluwa yagiwandiise nga nfune tamanyi kuwandiika amabaluwa gagenda mu Bwakabaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri n'ebbaluwa z'alina okuwandiikira Obwakabaka eyo tagirinaamu, alina kuwandiika ebbaluwa egende mu Bwakabaka ng'eyogera administration. Teyogera ku bya nnono. Oba nfuna bulungi. Si alagira Namasole w'anaazikibwa. Ebiri. Ekyokubiri n'omutima gwe yeetisse n'Obwakabaka bwe yeetisse, Obuganda bwe yeetisse. Obuganda bwe tebufuga hayiraka eri ya Bwakabaka. Abo bonna babeera wansi okuba yabeera nnamba nnya mu buweereza bw'Obwakabaka bw'e Buganda. Kaakati amaanyi gonna ge yakozesezza kiba kiraga nti Katikkiro Mayiga ate ye Kabaka. Ate ne Ssaabasajja Kabaka naye kennyini bw'aba awandiika ebbaluwa either ng'egenda mu baamawanga nga tuwandiikira Obwakabaka obusigalidde oba okuwandiikira emitala gy'amawanga nti bugegenda Bungereza, empandiika y'ebbaluwa mu mateeka g'Obwakabaka agiwandiika bw'ati nga letterhead ye. Nze Ssaabasajja Kabaka mu Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kyekyokulabirako kyempa wamu n'abataka ab'obusolya yes n'abalangira n'abambejja bwe tufuga Obuganda n'Obwakabaka. Nkutegedde bulungi. Ssaabasajja Kabaka ng'ebbaluwa